Celebrity track, and of course Kwoli Alan Cruz is my name, Mr. Handsome, and of course gena maaso berengo twagalira ddala. And olunaku olwaleero we having a special guest mukyala mukozi wa ku TV. Tetumanyi nze bulijjo neebuuza lwaki takola ku radio cause eddoboozi lye bwe ndaba ku TV linnyumira nnyo. Y'omu ku bakyala abeenyumiriza mu kika eky'embwa era bw'oba omulayo ku TV ebimu ku ebyo ebigambo byatayinza kuva ku mpewo nga tayogedde kye kigambo embwa. Embwa eno agyagala nnyo kyesimanyi oba agitya kyesimanyi oba asobola ogyesembereza n'okuba nti mukwano gwa mbwa oba ziyina ewaka n'okuba nti kyeyeddira. Otherwise ajja kuba tubuulira amannya gw'atamumanyi mutegere olunaku olwaleero nawe amumanyi nsuubira essanyu lingi nnyo ly'olina ku maaso era erikulabika ku maaso. Otherwise for now ku Instagram Alan Cruz official ate ku Facebook Alan Cruz omukyala kasooka ababuzeeko n'oluvannyuma tweyanjulire. Okay, muli mutya basabo ne banyabo abali ku celebrity track mwe bali okutulaba ya amanya gange yinze Dorah Namaala ow'embwa. Yes. Otayongerako mbwa Dorah Namaala bataweddeyo. Bana empulira nga waliwo ekimiisenga. Yakwanga kyanyingira musaya tekyendi. Yes. Eno bagite celebrity track akwegamba oba wandigiyise track ebeera mu ba celebrities kimotoka ky'aba celebrities. Nkitegeera. Kibange kitambula. Okiyimiriza. Otunula mbolaba nga abalimu obajjamu ng'oyingira. Kati kyenyingidde. Walai. Dorah ogamba oti? Ndi okay. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulamu. Yes. Kika eky'embwa kigamba ki? Ekika gye kiri abantu gye bali ab'embwa batera ogamba mbusi bangi which is okay. Ani abulira ekika ky'embwa? Bamuyita omutaka mutasingwa. Yes. Ombala gw'embwa gugenda gutya? Ntegereza abataka kye batukola. Gwe mbala gwaffe. Kitegeeza ki? Ebimu byakyama oyinza obutabitegeera. Kati bwe mbanga nzivunula ombala ogwo nyinza okuyingira ate mu bwina ali munda oluusi gwe saagala kola ki akugjayo naye nga gwe kyobumanya nti ab'embwa balina okubeera ddala wali ku mwanjo wali awali ani golowooza. Ssaabasajja. Kyobula mbadde saagala kubijjayo. Ab'embwa baba basindiikiriza. Okitegedde. Mwabategeera abasindiikiriza. Kibatuka ntegereza abataka kye bakola ki kye batukola. Mwabategeera abakibakola. Bamanyi gye biri byafaayo ebyo. Kibula ngambye ebimu sijja bijjayo nnyo naye omubala gwokka guba gukinnyonnyola. Oli mukyala musirifu? No, siri musirifu. Okuba olwali? Nnyo. Nga nakwataganye n'abantu bemanyi. Bantegeera sisirika. Naddala nga ndi mu mood. Mwanga waliwo olunaku olujja ne mood yo. Waliwo olunaku olujja nga oli ebiiti lwe era bagamba abadde kyoyo nga asirise leero. Wabaawo ekintawanyiza. Naye olunaku nga lulungi. Chatterbox. Njogera nnyo. Kyekijja Dorah mu mbeera Dorah n'atabuka? Nze bantu kika kyaba bakujja mu mbeera. Abantu abanzija mu mbeera be bantu ab'enkwe. Omanyi tetuli bantu bali perfect. Fena tuyina ensobi zaffe ekyo kikkirizibwa ndowooza tewali akivulana na munne. Wabula gwe ovaayo n'ebbala lyo nenkulaba nti bwati bwali Alan kitegereka nti newe mba nengedde asala nga mbaayo Alan yayitawo naye omuntu ajjanga Alan ku ssaawa 6 n'akyuka nti si ye Alan ate ku ssaawa 10 n'agamba nze saabaddeyo yabadde amufaana bufaananyi omuntu ow'enkwe nze kulanga mpisa bubi omuntu eyeekyusa omuntu ayagala abantu bonna bamwagale mbu ye taliiko atamwagala gw'okikola oki ekyo walina okuba wagamba simwagala waliwo ogamba nti nze ekyo sikisobola gundi yakisobola naye omuntu gwe ngamba w'enkwe ye muntu asekera gundi nadde nayogera ku gundi ekikyamu bwadde eno nga azze mu bantu we bamulengerera obulungi awo nga aseka nabo bonna naye nga amazima gali nti waliwo gwatabula waliwo olusi gwatayagala na mutima gwe ddala ng'omutima we gwagala nga wogumanyi naye ng'abuzaabuza ziba nkwe baziyita nkwe. Obulamu bwo ng'omuntu abantu tebabutegedde nnyo nti bwe kijja mu family abantu bamanyi Dorah ng'omuntu abantu bamanyi Dorah mufumbo Dorah ayina family tebamanyi nga ba celebrities abasinga abakola ku TV olina agamba nti Dorah bbaawe y'ono Dorah omwana we bwati bwafaanana. Obulamu bwo obutambuza oti? Obulamu bwange butambuza bulungi era nange nina omwami nange nina abaana naye ate sinyumirwa nnyo kubiteeka nnyo mu bulamu bw'abantu balala babe babetegeera kubanga abantu abo balaba abantu tebaagaliza ebiseera ebisinga we balaba awatuufu awokukwata
bajja kulumyawo singa baba tebakwagadde. Abakwagadde tebajja kukola ekyo. Kati ekizibu kwe kubaawula. Tosobola kubaawula. Kati obuseera ebisinga wekiyingira mu famire era njirika mu famire kubanga manyi at least bali abali eri bo bantegeera nnyo. Kabasigaze ekyo. The private bit kesigala eri. Kati ono Dorah gwe mulabye. Abaagala Dorah gwe baagala ye kaba mutegeere mu ngeri eyo. Nenga nina abaana, nina omulungi anjagala, nina abazadde, nina basista bange, ndi muntu ava mu famire ddala. Dorah ayagala okulivinga obulamu obubwe ng'omuntu. Tobutabula bunnyo balala, bajja banonooza, bajja bamalako emirembe, ate ebimu bibana bifu, ogenda okulaba ate babikyamizza, ng'ekituufu takyogedde, ate ayogera kikyamu. Kati awo akweseeko asinga. Okakopaakako ebimu okwekakwekako abantu si bangu munange, si bangu. Osurvivinze otya mu bulamu okuba nga oli wooli? Have you survived because wasomako oba kisa kya Mukama? Ndi saasoma naye ekisa kya Mukama kino kyentambuliddemu, saasoma nnyo n'ekisa kya Mukama. Otambudde otya bwe tugenda mu nsonga z'ebitabo? Nasoma era nayita mu proper channels okutuuka wano. Nasomera ddala ne mala degree yange e Makerere University. Era bwe nagimala bwenti kwe kuyingira wano, that was 2006. Osoma degree mu ki? Mawulire. Era ffe twali mu mass communication. Wakakuguka? Walahi. Wasoma nani abo abali mu generation yaabwe? Waliwo omwami ono erinnya ligenze bamuyita Charles, mulengera nnyo ku monitor. Erinnya ligenze ery'ekinansi. Oyo mulengera nnyo twali nnyo naye mu kilaasi abalala tubamanyi. Naye nze mbalengera mu bifo ebinene gye bakola. Era mbasobola basportinga gwe namulengedde. Obalaba abantu bo mpola mpola babaamu. Amawulire gano omuntu asomye amawulire ne bano bawadde oluusi olwa talanta mu experience gy'olina mu mawulire olowooza nti omuntu kyalibadde kikulu nnyo nga UCC bwe yagala okuteekawo etteeka nti omuntu afuneyo asooke gasomako oba ne talanta abe bayingiza obuyingiza naye kiryoke? Nze kulange ngamba byombi bikulu. Byombi bikulu naye waliwo ekiseera we kituuka ng'oyingidde mu field ekirala ne kitandika osika ekirala. Mulimu abantu ng'ali professional ng'ekintu akimanyi era akitegeera. Naye nga bw'omuteeka wali ate mulimu ebimulemesa nga character ng'emulemesezza okutambula n'ekintu kyazze nakyo. Character kikulu nnyo embeera zo. Oyinza otuuka mu bantu ng'oli wakabi ebitabo paper clear naye bw'otuuka eno n'osanga abantu ab'enjawulo. Kkirizagana osanga abantu ab'enjawulo. Waliwo ab'obusungu, waliwo ab'ekisa, naye bonna oba wakajja basooka kukola bwe bati ne bazinga emikono bakutegere gwe gwani. Oba kutegeera nti gwe gwani banaakolagana naawe. Wadde oli professional oyinza okuba tukolaganika naawe ng'oli muzibu. Ate mulimu abalala ng'ali professional naye nga tayagala kukola. Flexibility yeetagisa nnyo mu bintu bino. Oba bagambye ekintu kikwanguyira abolaze nti tojja bikola gwe byo si bintu byo. Mulimu wogenda a little bit low ofune ekintu ne bali abali wansi obategeere. Ate bw'obategeere onyumirwa nnyo okusinga nga tobategedde wadde. Kati gye mpise flexibility. Omwana wo yemenya atya abali eyo nga balina abaana. Mulimu abatemenya nga ye just banne bonna beetonda ye n'agamba ye tajja kwetonda. N'afuluma. Ng'agaanye kati pride naye oluusi emalako emirembe. Naye kyendetedde mu character it is a package. Package eba nene munange. Ebitabo bye bibeerewo tebibangako bibi. Ebitabo birungi ddala. Wabula embeera z'omuntu zimuyamba nnyo okutereera mu kifo. Mulimu omulala ng'ate bw'ajja atabula butabuzi kyokka nga badde akola bulungi. Kakati mu kutabula ate mulimu abavaako waya amangu. Oluusi batabudde ne bavaako waya ate ne baboosi babaamu kyoyo atabula mumugye mu ttiimu. Si kuba nti tasobola. Natabula kati oba otawanya ttiimu. Kati ttiimu ate boosi walengera ttiimu nga bagitawaanya. Kati ate boosi aba tascoringa. Kati in the long run boosi ye waba alengeredde olagamba mugera mumugyayo. Kati era baba abantu abalungi bwe bati babaamu nga bagamba kati mumuteeke wano. Kati era naye gye bakuteeka naye wotandika otabulirayo. Era baba bakwagala nga bagamba kati mumugyeyo kati mumuteeke wano. Awo ng'osanze abantu abali lenient muganda wange. Kubanga waliwo ojja osanga abantu abatawa second chances. Kyenvudde kugamba nti byonna oba nabyo naye oba kanyuga mu nsi. Osanga ebika by'abantu okolaganya ota nabyo. Obeereka naawe. Owulira. Oyiga. Era ekimu kye mmanyi nti bw'obanga owa omuntu omulimu, omuntu asobola okuba ne results ennungi. Kituufu era zikkirize kubanga zeetaagibwa. Omuntu oyo alina results ennungi bw'abanga
aliko akakwate ak'obutawulira nti oyo ye muzibu takola ki era aba amanyiddwa nti tawulira n'oli atalina results nnungi nnyo nga ziri bwe zityo naye nga bagamba awulira omuntu awulira kitegeeza ajja kwanguwa okutrainingika bw'omutraininga kitegeeza mujja genda ku level eddako kati omuntu omulungi ennyo ng'oyagala omutraininga ekintu akyongere ku ye oba ayige n'ekirala naye nga mugumu akaluba okitegeera kati oli ayinza omugoba n'amutuuka n'omutuuka oli gwayise nti tatali wa kabi kubanga ono akaluba ate obudde amala bungi. Farida bwe Dorah bwe tugenda ku nsonga y'okuba nti okuzibwa ng'omuntu bw'akuzibwa bakuzaalawa okulira mu famire kika ki? Nze nomunaye nkulidde mu kibuga ne bazadde bange bali mu kibuga. Nazaliwa omukyala yeddirange bamuyita mukyala Dorah Namugenyi. Mwali muno mu Kampala era abeerawo Namuŋŋoona. Tata wange bamuyita mwami Mutaka Charles yeddirambwa. Oyo yazaala Namaala. Bombi bankuzizza. Bombi mbadde nabo. Naye era nga bw'omanyi nti oluusi kiba kika kya muntu. Saali mwana muzibu. Saali mwana muzibu era oba ngamba mpulira. Mukose byefujjo bibamu banga waliwo stage gy'otuuseeko naye era saali mwana ali complicated. Ndowooza kiva n'ekitonde Mukama ngeri gy'abaakutonzeemu. Naye nga be bankuza sikulirangako walala. Kati awo sijja kugamba nti nagendako ewa ssenga egindi no. Obulamu bwali butya? Wakulira mu bulamu bugagga, middle family oba haso yali haso ng'olaba maama ndi taata batoba okulaba nti mubako omutuuka? Sijja kugamba nti yali haso y'amaanyi nnyo banange nga babona naye nga batowa. Ate twali bagagga banange nti banange ba ssente zaaliwo nnyo no twali awo makkati. Wobeera ng'olina abaana ng'abazadde mwembi mukola nga ttiimu nga mwagala abaana bammwe ebintu ebisinga byanguwa era ndowooza byayanguwa ku lwekyo bakwatagananga batuweereranga era ng'abaana abalala obawo emirimu egyawaka gye mwakolanga ne mukkiriza ogikola wekiba nga kyetaagisa nti mugende mukikole mwena mufune ssente okuba kulima twalimako naffe ne mugenda nga mulima. Sirowooza nti ekyo kyali kibi. Ebyo birungi obulamu bwetaaga n'oyiga ebintu bingi. Osomera mu masomero kyawo mu secondary awo? Mu secondary munayi nasomerako essomero lye nasookeramu ddala bayita Pride Academy lyavaawo. Bannange abayayi baali mu ssomero eryo. Pride lyali side ki? Lyali awo nga wakati waliwo Nakasero Hospital. Weewo wali Nakasero Hospital. Nga mukola ffujjo? Olaba wali gundi Pride Theatre we yabeera. Ngimanyi. Essomero lyali liriraanyaawo. Yali ffujjo lyali mu masomero ago bantu bangi nnyo bemmanyi abalirimu era nze saarwayo ne banzijayo. Naye nga wali oyizeeyo kyoyize? Okuba endongo? Byonna nagikubanga. Eyo yo nagikuba. Dorah akuba endongo? Era nze nga njagala endongo ne kakati njagala endongo ngikuba. Amazina ogamanyi? Njagalira ddala okuzina. Abantu okulaba ku makyano ku TV nga bagamba mukyano amazina ogamanyi? Sijja gamba nti ndi perfect nnyo. Ozina agakumala? Agaba mpisaawo. Agakuyisaawo. Era ng'omuntu njagala nnyo obulamu obw'okutambulako. So ova ku Pride? Nva ku Pride. Bwe nva ku Pride ne ngenda ku Bukedde Senior Secondary School. Gye nasomera senior 3 ne senior 4 ne ngimaliriza. Bwe navaayo nagenda Buloba High School. Gye nasomera senior 5 ne senior 6. Awo ne nyingira Makerere University. Yes. So ove Makerere watugambye wasoma mawulire. Yes. Ove Makerere obulamu bubeera butya okuyingira Vision Group? Kuba Vision sinyangu yakuyingira. Ogiyingira otani akuleeta? Wali oyitawo wali ovaawo? Nali siyitawo. I think it is fate. Omanyi ntuuko ogimanyi? Bagiyita ntuuko fate. When it's your time? At the right timing eyo nejja nga togisuubira oluusi nga tonna banakirowoozaako it just came. Nali nakamala ebibuuzo. Sijjukira olunaku olwo nali waka ku Sunday. Then my dad, I know mwami gwe yasoma naye bamuyita mwami Kijambo. He's a photographer here and he's still here. Akyaliwo. Yasoma n'omwami oyo. Mwami oyo gye namukyalirako ewaka. Kati bwe yamukyalirako ewaka namugamba gye baliko. Why muwala wange naye nno yamaze amawulire.
abadde makerere nga nakamala nali nakamala wiki nga nakamala ku Sunday night ate nga ayita tera tukyalira era kyali kyewuunyisa nga nsoma mala n'emyaka nga tatukyaliddeeko kati bwe yatukyalira munaye namuwa obubaka obwo nagamba yasomye biki mawulire ajayiteko wano mugamba ayiteko ku New Vision ku Monday tetwalinda ku Monday era we bwakeera nga natuuse dda ku reception natuuka ku reception samusangawo nasanga tanatuuka kati bwe yatuuka nagamba Dorah oze nagamba nze ssebo nagamba lindamuko kati we nalindamu najja nanona nantwala ewa mwami Kakande Mwami John Kakande ne mumusinkana omulundi gwange ogwasookera ddala mu bulamu nga nange situukangako wano bwe natuuka eyo yambuuza ebintu bingi nnyo nagamba gwe wasoma ki mugamba nasoma mawulire ssebo akubuuza bintu bingi wakwera wa internship like kama ayina ye ango ye gyatwalanga mu namawulire ng'akubuuza ebibuuzo ndowooza we nabiba ebimbuuza n'embiyita nze bwe ndowooza kubanga yangamba ku Monday jangu naye nzija ku Monday ntandika okukola natandikira mu kooti bansindika mu kooti naye nga story wa kooti mbukuŋŋaanye ozalinga briefs bazita briefs naye nga nzija na briefs nga 15 ne daily nga nzireeta ate nga ndaba si buzibu nga nzija nentoba nawo biwano nekola ki naye nga making sure at least ntekayo ku stories bangi nnyo abanyambangako be nasanga mu newsroom waliwo wambi bamuyita Norman Katende kataliiwe yagenda bweru oyo yatuyambanga nnyo bakwano baffe bambi ndi mu lupapula the New Vision waggulu nga mbikola nembiwaayo nentandika mpolampola bwentyo naye nawandiika wangi bwe namala okuva mu kooti nentandika lifestyle eyo nayo nga manyi okufunayo stories nempandiika ku bakyala bambadde kiki ekiriko ng'ogenda nozinoonya ng'ogenda bugenzi mu field nohitinga oba store nosanga edduuka abantu otomera batomere nobabuuzaako abamu ne bagoba abalala ne bakusiima ne bagamba okay gwe kawalago obadde ogamba ki ananti noba convincing awo nobajjako story nogireeta nogiwayo ne running nenvaawo awo nengenda ku supplements nakola ne ku supplements ezo zeetaaga time nokola research nogenda mu ba clients noba interviewinga nomala nojja nocompiling a story bulungi nnyo noziwaayo nazo nazikolako amawulire nakolako mu Sunday Vision era twagendako eyo mu bapasita ntunoonya zi story mpasita noonya zi story nogenda nonoonya ate abagenzi okusaba mu church nobafunamu nabo stories bwoba engage nzo zibajjamu some people have good stories lwakuba olusoba tumanyi just gwe wakutte bulungi ng'ozibajjamu gwe ng'okola story ng'erunninga nabeerayo for a long time so omala olupapula okyabeera mu lupapula era obeera ku Vision so Vision eggulawo TV Bukedde omuntu yeebuuza ofuna otya amawulire nti ogenda kukola ku Bukedde gwe weetwala bakupinpointing olinaga nti Dorah osobola okukola kino how was it kati TV ngejja TV wejja nasooka no nesigifaako nnyo naye nga mpulira TV yaze wansi eyo nno TV tuyitayo wansi eyo TV yaze okazi mulaire TV yaze okay naye waliwo omuvubuka mta Patrick erinnya lye ligenze eryokubiri kachikoze bubi nnyo kuba nti ndyerabidde yali akoloyo mu newsroom naffe nangamba Dorah jangu what are you doing here why don't you go and get a job down what do you mean down go find a job down they're going to start a TV and you can do it I see you have a nice voice you can try ngamba you sure will they even take me kugamba ngobeera obwosho naye yampa amaanyi nengamba nampulira n'omuntu owokwogera naye nangamba genda oyogenda omukyala amuyita Hadija nabo Kenya nengamba nja kuyitayo nno ate yawo Hajati nengamba nja kuyitayo kubanga nali mulaba Hajati nga waali mu kifo kama simpya ku maaso gange nengamba kale nja kuyitayo ate sayitayo ku olwo nayisawo ennaku nga 3 nansanga nengamba Dorah wagenze nimugamba banaye mpozi onzijukiza Patrick kangendeyo muba ono omuntu akusindiikiriza nga tumanyi lwaki akusindiikiriza munange nengamba kati kampiteyo nempitayo samusangayo naye kati mba nvuddeyo bwenti nemusanga ku madaala mugamba Hajati no mbadde nokwetaaga oli otya bannaye oli bulungi bwentyo ogenda olamusa ku bantu gamba leero nno gwe mugamba no Hajati nno oyinza okunsubwa naye nkubuulire ekyo kyenkugamba kyamakulu ate nkisobola ndowooza ali n'ategeera ono nalabika ayagala bya TV alika mutwe gwe yakitegeera tetwayogera nnyo kubanga yali atambula ng'alina byakola
olunaku ne luyitawo kati nenfuna time olunaku olulala nempitayo namusangayo kati bwe namusangayo nanyanjula eri bakama be nabagamba onakola eri mu New Vision waggulu ayagala kola ku TV kati ne bambuuza mwami Mark Walungama yali atwala TVs ebiseera ebyo nagamba umanyi Oluganda gwe koze manyi Oluganda ssebo gwe koze ye weddira nti neddira mbwa weddira mbwa koze neddira mbwa ewunya tubewunya embwa omanyi Oluganda koze Oluganda ndumanyi yegwe osobola okukeera okosawaze yangawo nga ndikawala katu nange wanyewo omuntu abato olusobalamu unseriousness nogamba no wano osobola okukeera gwe nogamba tewali kyesisobola okukeera obukeezi yakeera nange njogera nno bwe nti careless simanyi sirishuwa biki simanyi nagamba njakeera nga lwaki sikeera nga batandika kungamba nti ogenda kukola ku TV bagenda kukola ku TV ogenda kukola no morning show ate ebirowoozo nebitandika okudduka negamba alla ate genda kubeera live abantu baba tebakulabanga bakulaba omulungi ogusoose ate kakati n'abeka baba bataddeko TV ayya omutima ne gutandika okudduka gutandika n'okweraliikirira tujjukira awo tewaliwo ka training akampadde no I just went back home nentula mu ndabiramu nentandika okwogera nga nzekka nga newa amaanyi nga nti olwa confirmings ogenda kola kyancha ekyo kyokka kiyise nti ngenda kukola nekirowoozo nekisibeera nko ku TV ngenda kwogera biki nze saalowooza nti oba kinaba kiti oba ki oba nafokasinga ku kino ogenda kukola kati nze nentandikirawo training nze nkola mangu sirwawo waka nentandika okuyiremanga mundabulamu nenjogera Dorah Namaala omumpwa nedirambwa mwasute mutyabasibo ne banyabo nga nze neyogeza nzekka tubalamusiza temuva ku TV eno Bukedde TV biki nga nze newaka training yako mpola mpola then ne bantiminga ne Sirage Kizito omulundi ogwasooka omulundi ogwasooka nga takolangako naye yali mu lupapula baana bawaka twali muno mwena nemukolanko ku TV gwe mulundi gwammwe ogusooka tewali mwagamba munne Blood ogenda kwogera kinange ate nno kisinga osesa mwenna mujjaga buli omu alina karakita yiye naye mbaga buli omu ne karakita ye kakati Sirage yava mu lupapula lwa Bukedde najja netandika okukola kati Sirage nga nsingako obukulu kati nze nga ndikawala nengamba omusajja ono alika agenda kunkyunga naye nange sikyungika mu mutima gwange kubanga alimu okucyungacungwawo negamba tankyunga ono naye ngamba nja kuguma nga tutandika okukola munaye olunaku lwetatandika okukola lwaliko n'ebizibu olwo olunaku ku Sande bakuba zibbomu olujjukira ezerugogo ezo kakati ebyo twali tetubiplaningidde nayo binaabaamu owulira shoka eyo nayonna naye okumanya Katonda w'amaanyi nalina okubeera Elugogo awo nga ngenze kulaba mupiira nze nalina ekikozi kyange nga tulaawo netukola ki netwekolako bulungi nnyo era nga nemeeza bagitufunidde edda bagenda tutula mu maaso ebyokukyakala obyagala nnyo mbyagala kakati negamba naye ate kati ngenda nkyokkyakala nga nyina shu ngenda tandika omulundi ogusoose ku TV sigenda kusobola genda era nabagamba sijja kujja kiganyi sijja kujja mba neebasa ekiro yeri weebaka nno obwongo oba tebwebase seebaka nga ndowooza ku sho kati saawa 6 ngenda okuwulira bomu zikuba Elugogo bannange bomu zikuba Elugogo nengamba no muno mu Uganda tebakuba na zibbomu bomu bijja bitya mu Uganda but it was a shock bomu zaali za ddala banno bwe wali ogenda nabo baafa tebaafa naye waliwo omwami gwe twafiirwa wano yali ku ttiimu eyo yali akola mu XFM yafa naye abasinga there was a way they escaped nabo abalala naye afulumye mufuna simu abalala simanya mbadde nyimuseemu abalala mbadde tebaafa Dorah wawona bomu nawona bomu ebyaddala saalinnyayo ku olwo naye nze njagala nnyo mu maaso project yange ntunuddemu bweti ng'ebyo binjagala era nali ngenda kuba ntudde awo singa teyali sheeno sikulimba kyokka kyekyanga n'ogenda Celebrity Track. Subscribe.